Ffe tulina amawulire kwe tugajja ku muntu omu Bobi Wine. Era bwe yali tannayogera twali tetumanyi ekyo kyonna kiriwo. Kubanga bwe bagamba nti bamunoonya, bamukutta baki bali badde batubuulira nti bannaye mumanyi nti tugenze wa Bobi Wine kumenya. Kati tuli ku Bobi Wine ali luddawa, Bobi Wine amwetaaga, Bobi Wine bamukwata, Bobi Wine yadduka. Aliriddawa mu ggwanga mwali taliimu. Kati nze nsinga intelligence ya Uganda okumanya ya government enamba okumanya president wali oba yafulumye bati yafulumye. Tewali nsonga nnyo olwaleero lwaki Museveni yali badde alwanagana ne Bobi Wine ng'omuntu. Otegeera ng'omuntu yali badde waliwo abantu abamu abagamba nti baleeta gavumenti eno. Kigendo tugirayo bukakafu nti balimba bawaayiriza. Bwe mba mwaleeta gavumenti eno nga temusobola kugiwabula, nga temusobola kugijjako ne muleeta endala, then mulimba musirike. Twagala okumanya abalwanisa ekyo kye baleeta nga nabo beegasse wamu ne Museveni. Si Museveni kulwana ng'omuntu ng'alwanyisa omuntu. Otegeera nabo baveeyo bakakase nti ffe twaleeta gavumenti yaffe ate waliwo n'alikola ki ajjuji ne buli waliwo agirwanyisa. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Ndabyeko awo amawulire no sijja gaita amawulire ndabyeko obubaka. Kambuyita obubaka obutambula ku social media awo. Nga bulaganga president eyafulumye eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu obako obwabulabyeko ssebo. Nabulabye ssebo. Wali tewamanyikiddwa naye nga ali seefu wali. Ali mu ggwanga tali mu ggwanga. Simanya nti yensonga bakigamba simanyi waali naye nga ekifo kyonna mwali ali seefu. Kati omuntu atulaba atwale ki? Atwala nti president atugamba ali seefu wali. Oba ali mu ggwanga oba taliimu. Oba ali mu ggwanga oba taliimu naye wali ali ki? Ebitambula nti mu ggwanga yalifulumye bivaawa. Kubanze mbadde manyi nti gwoli n'ensonga etuufu okumbulira ekyo. Aliriddawa mu ggwanga mwali taliimu. Kati nze nsinga intelligence ya Uganda okumanya ya government enamba okumanya president wali oba yafulumye bati yafulumye. Nange kimu mulaba nga ayogera naye ffe tutwala nti ali safe. Yes, ali safe. Oba wabweru wa ggwanga oba munda mu ggwanga naye nga ali ki? Ali safe. Ekitwala kyanga ali safe. Esebo. Kubanga nze tewali muntu mulala yenna asobola kumbuulira kimukwatako president nga yayogedde kyali ku kimukwatako ssebo. Yes sebo. General Muhoozi yavuddeyo oluvannyuma lwa president okuvayo kugamba nti nno yadduse okuva ewuwe n'agenda era ebyokwerinda kiraga okuba nti n'essaawa zino tebamanyi gy'ali. General Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti tewali amunoonya. Ate tweet ezazzemu okufuluma awo ate nga nazo zoogera leero okuva gy'ali ng'alaga nti nno booli awo. Kubanga bwe tulaba wano waliwo tweet yafulumye egamba nti no the first thing I will remove Bobby yawemuddemu awo. N'agamba we will kill on sight all NUP so-called foot soldiers until Muzeyi says otherwise. Eyo yajja tweetinze. Waliwo tweet endala era yafulumye ngegamba nti no we have killed 22 NUP terrorists since last week. I am praying the third is Kabobi. Nayo ya General Muhoozi yagitweetinze. Wanagamba nti no I Muhoozi Kayinde Rugaba I'm a prophet of Almighty God. I told you all that Muzeyi would win by the biggest happened now. Let tell you NUP will be removed and exiled from our land like a bad dream. Anyway, n'ebirala byonna kyokka Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba n'abakubi ayogera n'agamba nti okuviira ddala ekiro last night as Museveni's son was making these threats nti okukola okutiisatiisa okumutta ye okutta President Robert Kyagulanyi Ssentamu
nti yategeezezza nti abantu 20 be baafudde naye ye abiwakanya agamba nti n'abantu abasoba mu 100 okuva wiiki yayita yalimu eyo okulonda abantu abasuka mu 100 be baafudde mu kifo ky'aba 22 Mwai Muhoozi ye bagamba nti be baafudde be basse nga yibu yategeezezza so yagambye nti nno nangirako ne bino nti yagambye nti nno tewali amunoonya tukati kati ab'ebyokwerinda balaga basatira tebamanyi waali kyekigenda mu maaso ekituufu mu b'ebyokwerinda obunkenke nga buyitiridde aneyanza Mr. Mayanja tujja kutandikirako mu myaka g'62 nga Uganda efuna obwetwaze bakadde baffe n'abo abaaliwo bannayuganda balowooza nti nga abaddugavu oba bannayuganda beenunudde okuva mu bufuzi oba abafuzi b'amatwale nga be bali abazungu abo so ebbanga we lyetooloola okuva mu 62 awo katujja kuva ku ba pulezidenti abazze babaawo tugende ku mulembe gwa Amin wajjayo omuntu omu n'akugamba nti okuva Amin lwe yajja n'awamba obuyinza 71 ye teyamufugako n'olunaku n'olutya n'olumu nga kitegeeza nti abaali balowooza nti tuvudde mu bazungu tutuuse mu baddugavu ne wavaayo munnaffe omu n'atulabula n'agamba nti n'Amin si mutuufu kakati okukakaza nti si mutuufu ye yagamba tanfuganko olunaku n'olutya n'olumu n'agenda yagamba nti yagenda TZ bwe yavaawo bwe tutuuka mu G8 n'ajja ne yeetaba mu kuvuganya nga Obote yaliko amakulu nti era ne yaliko yayita mu matiriza agamba nti ateekeddwa okuba nga yamufuga bwe bagenda mu kalulu kalondebwa kakubwa akalulu ako akagambibwa nti DP yakawangula era munnaffe oyo yagamba nti tafugibwa Amin yasalawo n'agenda mu nsika yeekere gavumenti ebyo byonna tubireeta kugamba nti waliwo abalowoozanga nti bwe tuva mu bufuzi bw'amatwale obw'abazungu tugenda kudda mu bufuzi obw'abaddugavu bannaffe naye ate ne wavaayo omulaye n'ataba mu mativu kubafuga era obiseera ebyo tiyakomawo n'agenda mu nsiko n'ajjako gavumenti oba mu butuufu oba mu bukyamu nekyensuubira nti mu kiteeka tekikkirizibwa kujjako gavumenti nammundu bwe yakola byakola yali akyali na mu nsiko obufuzi bwa Obote ne buggyibwako lutwa tetusuubira nti nno oba oli awo kati ono owookusatu yanaabeera omulungi musajja yasigala alwana paka ng'afunye obuyinza 86 otegede 86 wonna najja ng'akola ki ng'akalakata kati bwe tutuuka eno 96 wajjawo okuvuganya era yasimba Nakakongo n'akakasa nti ateekeddwa era okudda mwe mwalina okulonda okwalimu okulondera mu biveera ng'agezaako kulakasa nti kayenyweza abeere mu ki abeere mu buyinza embeera ng'egenda mu maaso tutuuka mu 2021 Dokita ajja era amaanyi mangi gaaliwo yasigale mu buyinza kituufu ng'omuntu bwabeera ali mu buyinza tewali abutabuti kyamuwaliriza nako kugamba nti Dokita nti mulwadde wa siriimu kuba kikyayogerwa kakati ebyo nebyo nga bigeza kulaga nti yateekeddwa okubeera ye ng'omuntu bwe tutambula wonna ajja kulaga abakyamu nti ye mutuufu twogera ebyo byonna mu biseera ebyo bitwogereramu Bobi Wine yali ayonka najjaawo mukwavula mu kusoma mu kukola ki atuuka neno mu 2016 awo ngera Bobi Wine ali miziki gye naye nga yo oli akugamba nti buli ajja okwesimbawo mu kyamu tuuka 2021 kyatwewuunyisa nnyo era omuntu omu okugamba Bobi Wine gwe yasanga ku mabeere nti ate era yalemesezza enkulaakulana oba enkyuka oba ayagala kutabangula ggwanga njaga tubeere nnyo ne ku intelligence nga bwe nkubuuzizza okubanga byebyokwerinda tebamanyi gyali essaawa zino wenkutwala ssebo wenkutwala njagadde okuvuga omuntu kyendeeta mu maaso awo omuntu akitegeere wa wensimbuliza ensonga zino kakati Bobi Wine afuuka ekizibu nga bazze bakulaga nti Amin teyali mulungi Obote teyali mulungi ne bajja Semogere nga tateekeddwa Basijja tateekeddwa ne Kyagulanyi takola ki
tateekeddwa. Nebyo byonna bikolebwa. Waliwo institutions, waliwo abatwala abakatuliki, waliwo abatwala abasiraamu, waliwo abatwala abaganda, waliwo abatwala abacyoli, waliwo abatwala abasoga, waliwo abatwala abanubbi, waliwo abatwala abanyolo, waliwo abatwala abanankole. Ebyo byonna bikolebwa omuntu atya mu myaka egyo gyonna. Naye nga ne bali ono ali ku nsi erimu abantu abalina ababakulembera, nebyo byonna bikolebwa nga bo basirise. Olwaliro atuuse okuba nga alwanagana ne Bobi Wine era tewali anyega. Otegeera? Tewali akola ki? Tewali anyega. Kakati olwaleero omuntu bw'atandika okulaba nti omulabe w'eggwanga akuleta ekifaananyi nti omulabe w'eggwanga n'agaana okugamba nti omulabe wange oba omulabe waffe, y'ensonga lwaki olwaleero n'omwana atuuse ekiseera n'aba nga naye yeenyigidde mu nsonga y'emu, kitaawe gy'azze akola ki? Tukulaga bba abalowooza nti be batuufu, naye nga byo byonna babikola n'ekyejo ne bana balowooza nti balina abantu ng'ebitongole nga institutions bwe zikumenyedde nga basirise. Tewali nsonga nnyo olwaleero lwaki Museveni yali badde alwanagana ne Bobi Wine ng'omuntu. Otegeera? Ng'omuntu yali badde waliwo abantu abamu abagamba nti baleeta gavumenti eno. Kigendo tugirayo bukakafu nti balimba bawaayiriza. Bwe mba mwaleeta gavumenti eno nga temusobola kugiwabula, nga temusobola kugijjako ne muleeta endala, then mulimba musirike. Era bwe mmanga mwaleeta gavumenti eno ne olwaliro kwayagala ogijjawo oba ye oyagala okusigalawo, mwali badde era mulinamu omukono nga mulinawo kye mukolawo. Otega ekintu ekyo. Oba bolaba nti byekola bye bituufu. Nga goyinza okubeera ng'olaba nti byekola bikyamu naye ng'ate bo abagireeta balaba nti ebikolebwa bituufu. Twagala okumanya abalwanisa ekyo kye baleeta nga nabo beegasse wamu ne Museveni. Si Museveni kulwana ng'omuntu ng'alwanyisa omuntu. Otegeera? Nabo baveeyo bakakase nti ffe twaleeta gavumenti yaffe ate waliwo n'alikola ki? Ajjuji. Ne buli waliwo agirwanyisa bayimirire ku sayidi bagambe nti aggwe oyagala kwonoona ggwanga lyaffe ate ffe twaleeta kino. Ne bwe baddeyo ne basirika be bamu ku bantu abafuuka ekizibu ebbanga lyonna. Era bw'owulira nga babanja eno eriko kitegeeza nejja bajja kubanja naye nga tebaddaddeye mu maanyi gaabwe. Otegedde? Kakati tuli ku Bobi Wine ali luddawa, Bobi Wine amwetaaga, Bobi Wine baamukwata, Bobi Wine yadduka. Ffe tulina amawulire kwe tugajja ku muntu omu Bobi Wine. Era bwe yali tannayogera twali tetumanyi kyo kyonna kiriwo. Kubanga bwe bagamba nti bamunoonya bamukutta baki baali badde batubuulira nti bannaye mumanyi nti tugenze wa Bobi Wine kumenya. Kakati bwe banga bagende ku helicopter yalabika nga gyeri. Bwe banga bagende nga teboogedde. Then ate batubuulira oba bamulina batabakola ki? Tebamulina. Era ffe eyakuba ndozi omulanga ye Bobi Wine okubira abantu be nti embeera ewange si nnungi. Amawulire gatandika okusaasaana. Kakati bwe banga Bobi Wine yatubuulira. Kitegeeza olwaliro bw'ayogera ekigambo n'agamba nti nze gyendi ndi seefu, sijja kumanya nti sijja kuwulira kintu kya muntu mulala yenna. Era sijja kubuuza, tojja kumbuuza nkwanukule nti ali mu Uganda oba ali wabweru wa ggwanga. Nze ffe kintu kimu kumanya kyagambye. Era bw'anaagamba nti ndi wabweru w'eggwanga kyenja okujja nkugambe. Bw'anaagamba nti ndi wano mu Uganda kyenja okujja nkugambe. Naye nga kyemmanyi kimu tali mu mikono gyabo, ye waali ali seefu kubanga kye yatugambye. Kakati olutalo lulwanibwa mu ndwana nnyingi. Waliwo olutalo okululwana mu bigambo, waliwo olutalo okululwana mu bikolwa, waliwo olutalo okululwana mu kwalasinga, okuvuma, okwonoona n'ebiringa ebyo. Ne wabaawo n'olutalo olulwana mu ngeri y'okutiisatiisa. So kakati mu ebyo byonna njagala kuwa ekintu kimu nti Bobi Wine ajja kufaanaganako Museveni yagira mu buyinza. Nti balina ebintu bisatu. Museveni yatwala obuyinza buno, teyali mundu yatwala obuyinza. Determination. Determination bwe bumalirivu. Kwe kumanya ky'oyagala. Kumanya ky'oyagala. Kumanya ky'oyagala. Kwe kulemera ku ky'oyagala ate ng'okimanyi. Otegedde? Ne wabaawo strategy. Yenkola enteekateeka eyo. Ne wabaawo ne resistance. Kakati wali mu kumanya ky'oyagala era n'okiremerako. Owa abantu bangi ebibuuzo bingi.
otegedde nti Museveni bwe yali ajja ye amanya kyayagala mu kukimanya gwe ne bw'oyogera kinga tosobola mukyusa n'akola enteekateeka eyo gye yakola n'amanya tagenda kuteesa na muntu yenna alina kukwata abaana bato abatajja mubuuza bibuuzo ye strategy yakola ki gye yakola n'amanya nti alina okulemerako ye resistance alina okulemerako njagala kuleta wano Bobi Wine mukulage nti olwaleero bw'obanga okutte ababaka bw'obanga okutte parliament n'ogikozesa buli kyoyagala kitegeeza gw'olowooza omuntu agenda kuyitaawo naye kiri nti olwaleero n'okubanga ojja kujja ku situti omale gakwata ojja kujja ku gundi omale gatta ojja kujja ku gundi omale gatta kitegeeza nti awatuufu ye strategy ye weeri gwe tosobola kutegeerawo otegeera ekintu ekirala omulala ajja kugamba nti ne lwaki tabireka otegedde bakoze bati talina magye takola ki lwaki tabireka yeyo resistance ajja kulemerako paka ng'atuuse gy'atuuse baali balowooza nti Kyagulanyi ebintu byakola byazze okubaamu ndooza akooye endongo baabigwiridde bagenza okwekanga ng'ebintu biri bisatu byenjogeddeko yabirina yabimanyi ate era kwatambulira waliwo mbuzzawo ekibuuzo nti ki ekiri emabega bw'ababaka okusirika abawanguddwa n'abawangudde essaawa zino kubanga nti buli mukale essaawa zino abalindiridde Kyagulanyi kuvayo kwogera nti bannange ndi wano bannange kati njogeddeko ne wano kubaga nalabyeko awo nga yayogeddeko ne bannaffe aba BBC Africa yayogedde nabaawo mu interview naye sinalabayo mpazi nalabakozaako awo yavayo n'ayogera naye abasinga bonna abawanguddwa n'abawangudde basirise nti ne gwe ninga gwendaba akuba ennyo omulanga ku social media ndaba omukulu Lutamaguzi naye omulanga agukuba nga banja buwanguzi bwe obulala tabuugerako obwa mukama we ate nga badde ebbanga lyonna ng'agamba protest vote kiki ekiri emabega w'ababaka okusirika wano mu Uganda tosobola kuteesa n'abantu naddala mu kukyusa obuyinza oteekeddwa kukozesa abakozese ekyo anakiwulira kijja mukaluubirira oteekeddwa kukozesa abakozese osobola okunenya omubaka eyo sinayagala nnyo okgendayo naye kankyogereko osobola okunenya omubaka eyayiseewo naye nga ye muli awulira nti yakoze to the maximum ekifo n'akireeta ye ng'awulira yakoze ebirala by'omugamba oba oyongerezaako muki oyongere omugamba byatateekeddwa kukola ki byatateekeddwa kumanya wabula ekintu ekisaasinza okusumbuwa abantu ye muntu obutamanya eriya kimu alina kukolera ki oyinza okutuma omubaka naye ng'obusobozi bwe bukoma ye ku kugenda eri alwana gye ekifo kye kubanga bakijja bakiyita kya NUP yabakakasa nti NUP ngikoze ekingireetedde otegera ekintu ekyo mu bufunze abanoonya kifo ku bibiri ani abaleetedde munne NUP ebeerese omubaka omubaka yabaleetedde NUP ekifo anti kati endowooza y'omuntu yekyegambye nti gwe kyomubanja ayinza okuba nga kiyakoze ye nga kyamanyi ng'amanyi nti naleetedde NUP ekifo ye ayinza okuba nga bakola ki bw'amanyi kakati ekyo nejagala okuluŋŋamya abantu bwe nti eggwanga mu kiseera ky'okugamba nti tulinunula buli muntu avunaanyizibwa kyenkanyi otegedde buli muntu avunaanyizibwa kyenkanyi naye olw'okuba nti wabaawo obukulembeze obuluŋŋamya abalala kisobola obutajjaako mubaka ono musango otegedde nti ono asuubira ono omulonzi omuntu wa wansi asuubira nti alonze omuntu amukulemberemu ebyo byasuubira nti yoli abisobola otegeera kati basobola obutategeeragana bo ng'omubaka n'omulonzi naye ng'omubaka tabuulidde mulonzi ti nze kyennwanye kyekino era nga teyo omulonzi akyalina essuubi erigamba nti omubaka alina okunkolera kino wabula wano we mba njagala okutegeeza gwali eyo nti obusobozi bwo bujjeeyo okwataawo wokola ki wosobola wokutte nti ojja kwekanga nga batugamba nti Algeria
mbu yali muwala ne yeeyokya lwa mugaati kulinnya naye nga talina position yonna mu gavumenti otegera oba mu kitongole kyonna tiyali musuubuzi omuntu owa bulijjo le human n'akola ki n'atandikawo ensonga eyo kakati naawe tolowooza nti ekiremye omubaka naawe kikoze eki kikulemye oba owulira nga olina kyoyagala omubaka akole bw'oba tokimubuulidde gwe kikole nga bw'okola ki nga bw'okiraba mu kiseera kino bakyali mu matigga ng'ababaka ewaawo abalangiddwa naye era kikujjukize gwe kenyini gwolese Honorable Rutta ge maziga ge abadde ayogera musajja abadde akola byowulya nti bijjula bannayuganda n'ebigambo byayogera nga bijjula bannayuganda naye kimalamu nnyo amaanyi okubanga yakaabidde nnyo obuwanguzi bwe ng'omuntu naye ate kyalibadde nnyo nga alaajana olw'engeri akalulu gye katambuddemu okuviira ddala ku pulezidenti we otegedde so kati awo bannayuganda balina olwaleero bannayuganda balinamu kye batayogera naye nga kye bakola gwe abatunuulidde buli muntu okununula omulala kikalubamu buli muntu yali ekyalibadde okununula eggwanga buli muntu yenunula otegedde kwa kati olwaleero omubaka asobola okukaaba n'agamba nti bannange sente zonna biki tosobola kuteeka sente ezo mu kujja oweereze ng'omuntu otegeera kati owalabyewo ng'omuntu basobola okuba nga bamumma obuyinza naye ng'ateekeddwa okuba nga yakoze eki nga kyamulumye ng'alumwa nansawo ye so ababaka abo kangira mbaleka ngenda kusooka tuddeyo ku nsonga ya intelligence kubanga era kyekitulese ku kino intelligence mu Uganda kubanga okusinzira ku binyonyolwa kubanga bino byonna byagenda okubeerawo nga tetulina internet akigamba okuba nti president bwe yamala okulonda n'addayo mu maka ge ne mukyala we era bali bakatuukayo ab'ebyokwerinda ne basalako amaka ge era babaddeyo ebbanga eryo lyonna kati naye nga beetolodde buli wamu gate bagyetolodde ekikomera kyonna ne batuuka n'okuyingira munda president aba yayitawa intelligence ya Uganda yo tesobola kunyonyola nti wano waali kubanga nabo balabika nga tebamanyi waali buli omu yeebuuza aliriddawa abamaka ge tebamanyi waali wadde nga yamanyi waali n'okwogera naye kino tekikuba ebituli mu by'ebyokwerinda kakati ensonga bweti kubanga tujjukirako Dr. Kiza Besigye naye ndowooza bwe yava mu maka ge bwe yayita ku kisaawe nga yambadde gomasi bifaanana ku bwe bityo okay kakati mu nsonga bwe ziti buli muntu awandowooza ye otegedde buli muntu awandowooza ye endowooza gye nsobola okukuwa nti bw'abanga olwaleero baamunoonyako ne baba nga tebamulina ate ng'era abadde bakulaga nti bamutaddeko security eri tight era nga buli wamu bamutaayiza era ekyo kikuwa okumanya nti mu security ya Uganda mulimu ebituli otegedde ekyokubiri waliyo abatayogera naye nga nabo banyigirizibwa otegedde waliwo abatayogera naye nga nabo banyigirizibwa omanye otya nti n'abasirikale mwebali mu banyigirizibwa twayogerako negamba nti osobola okuntuma omulimu kyoyagala naye nange ndi muntu ntuuka eri nembako nekyenjagala otegeera nsobola okubeera omu kubajja omulaba muwe kuba agende oli abeera muntu gw'obeera otumye naye alina ensonga ze ebimunyiga nebyayagala kati awo kiba kitegeeza nti security ate era kyongeramu okulaga nti ojja kulaba ng'eggwanga lyonna lyetooloolwa security naddala ebadde etambulira ku pulezidenti olabe ng'omuduumizi ali atya ali omu kati ate kitegeeza nti buli region erina abaduumizi baayo buli walibadde ng'ogamba nti region eno bwebanga evuddeyo taking over ku region ekola ki eddako n'ekyo kikuwa okwetoolola eggwanga lyonna ng'olaba omuduumizi omu kikuwa obutali bwesige bwe batalina muki bwe balina mu bitongole byabwe kati era nekyo tokibuusa amaaso nti pulezidenti asobola okuba nga alina obukodyo bwe yakozesezza asobola okuba nga ne security emuyambako nakyo kisoboka eyo ndowooza yange so kakati kiba kitegeeza nti bwabaawo olutalo lwe tulina okulwana tumanye ewawe tulina okuyita bwabaawo olutalo lwe tulina okulwana tumanye nti
kitukakatako ffenna okuba nga twenyigiramu otegedde ekintu ekyo so kubanga omuntu gwe baze nga beetaaga ne bamusalako ne kiwaliza newako okumenyawo ate ne batamufuna kiba kireka ebibuuzo biki bingi so n'intelligence erimu ebituli nayo esebo kino kitegeeza ki kubanga mu bizze byogerwa gye bivuddeko abantu balowooza nga nti nno oba twitayo omukulu omukutu gwa X ogwa General Muhoozi nti baba guhakinga naye ku bizze bituze tulaba n'ebyogerwa ne bajja nawandiika nti ono ngenda kumukwata era n'akwatibwa n'agamba nti kati ono ndi mu kumukola kino era ne bivaayo era nga kimukoleddwako okuva nagamba nti twasse abantu bakyagulanyi bafutu soldiers 22 mu nsi gye tulowooza nti erimu democracy n'ebirala byonna kino kitegeeza kiri ggwe nga munnayuganda ne bannayuganda bonna abatulaba essaawa zino nga muduumizi w'amagye nga ye kenyini yabyogedde mu buwandiike ku mukutu gwe mpozi kyenjagala okutangazaamu munnaye tewasse bantu ba Nuupu wasse bannayuganda kubanga temulina be mwawa kaadi nti mubasange nga bawagira NRM oba bawagira UPC ne mubaleka abasajja bamwe babadde batunuza emmundu mu bantu bonna abali awo ne bakuba ne batta nga tebaawudde ekyo kyenjagala omutangazaamu ssebo tewasse bantu ba Nuupu wasse bannayuganda era bannayuganda balina okukimanya wano nti buli lugero omuganda lwe yagera lubaako n'ekigendererwa era luba lulina kye lutegeeza otegeeza ekintu ekyo gwe munnayuganda ali eyo njagala olowooze nnyo nti wabaddewo akasengejjawo aba Nuupu baga nti ekiri atabaala kyekiri anaasigadde eka embeera waliwo omukyala mukulembeze mu NRM mukono eyo naye bamutidde mutabani we kyeggamba badde mu kukungubaga embeera bwetaba nnungi tesosola ebyokwerinda biba mu mikono emikyamu tomanya ddi lwonyiiza tomanya ddi ebyokulwanyisa bibeera mu mikono emikyamu okufuna naawe eggwanga buli banga lina kyeriraja n'okufuna bwe liba nga lina kyeriraja n'okufuna teribaako mwana na byana era emmundu bwe benga evudde eri okuleeta essasi terisosola waalyo n'atali otegedde kakati akakakodyo ke baagala okukuteeka ekyo kye baagala okuteekamu naawe owagira olowooze nti bwe lijja nga ndi NRM olimpugula olimba okitegedde era abo abantu infact nzize ddaba tweets ezo ebbanga ddene ne bwewanga wakyaliyo tweet era ewoninga ku Bobi Wine kitegeeza nti abeera akulemye kwebbanga ddene nze mbadde manyi olwaliro yali badde erinnya Bobi Wine nga balyogererako mabega nti lyaggwawo kubanga abaze ebbanga lyonna nga amwewerera naye babanga nerera akyamunoonya era akyamuweereza kitegeeza yamulema okwo nako kuba kutiisatiisa otegedde kwoli kuba kutiisatiisa nze ayinza okunsobola n'omulala naye Bobi Wine amukoze ki amulemye emyaka nno gyetoolodde Kabobi njagala mutwe gwako Kabobi nja kukatta naki bw'abanga n'olwaliro kyakyagira kitegeeza alimba oba yamulema abalala osobola okutwitinga ng'obakoze by'obakoze naye oyo yakola ki yakulema kitegeeza tukitabe kinnyo yayinza obutayogera naye ayinza okuwangula yes kubanga nalabyeko naawo batutte ebyokulya naye ne biremesebwa okuyingira munda kino bagenda kukikolera batya twayogedde ku nsonga ya abantu okuleka eggwanga lyammwe ne mulaba balikoleramu katemba ensobi ezisinga obungi ziva kusirika okwawe bayita abagezi ono naakola kino ne batabawa mwanukula oli naakola kiri ne batabawa mwanukula n'enkyana nakyo ne batabawa wakola ki batabawa mwanukula ng'ate waliwo agamba nti naavunaanyizibwa ku bantu era alina community gy'atwala otegera ekintu ekyo kati kitegeeza nti bino byonna bye mulaba ne batuuka okubanga bamma omuntu emmere ate gwe basalawundinze ewuwe n'olaba nti balina abatwala emmere n'amawulire ne gakulaga nti baganya omutwalira emmere omuweereza emmere wabeerayo abaana wabeerayo omukyala ku kyemuvunaana kitaabwe
ddala omwana oyo alina obusobozi obuziyiza kitaawo okukola ebintu gwe byomuvunaana. Lwaki omuntu oyo baba baweereza abantu abo emmere abasigadde awaka? Lwaki ab'ebyokwerinda bagaana? Nammwe era ne musirika. Awo twayogerako mayanja tugamba nti empologoma ng'esenze ku kyalo ng'olaba eri abantu, sala amagezi mangi mugitaayirize ewa neiba nga tennatuukawo, kuba bw'emalawo oli ebeeno naggwe. Otegedde? Ebeeno naggwe. Ebbanga gye linaakoma nga abatulugunya abantu tebannyonnyola bukyamu oba misango abo be batulugunya gye balina, naawe bwe kitannatuukako essaawa yonna kikole ki? Kirinde ng'ambaga kisuubire. Ate era n'omuntu asobola okunyigiriza ennyo abantu. Omuntu asobola bwawatabaawo agamba, twayogerako mayanja negamba nti bwenkwata omukono ne nguteeka mu nsawo yo nesooka ne nteekayo bwe nti n'otanyega, ne nnyongerayo n'otanyega, ne nzigyamu ekirimu n'otanyega, ngenda ne ku ndala. Otegedde? Ngenda ne ku ndala era ndabe oyinza okuba nga oba oli mufu, oyinza okuba oba nga bikunyumira. So bwe ndeeta omukono n'oli ekikonako n'okwatawo bw'oti, nange omukono ngugjayo. Naye ebbanga lyonna ebyo ebintu ebikolebwa ng'abantu abo tebalina babaanukula bijja kuleeta ebizibu biki? Bingi. Era ojja kwesanga nti bwe bamalawo abo, omuntu nga yamanyiira ekintu enjovu empologoma ng'erya nnyama bw'emalawo mayanja sisuubira nti ebekkusa yasiine n'emutaliza. Bw'emalawo yasiine oli ali wali ejja kuba tekkoya ennyama era esigala ekola ki? Esigala erya nnyama. Otegeera? Lino eggwanga twagala libeereko ne bannyini lyo. Lino eggwanga litaagulwa ffe kennyini nga bannayuganda olw'endowooza zaffe mu kusirika kwaffe n'ebirala ebiringa ebyo. Kubanga tosobola kusirika ng'omuntu yakwata sente ze n'agamba nti nguze eggwanga lino. Tosobola kusirika ng'omuntu teyakukwata n'akuleeta n'agamba nti kabeera mu nsi eno. Ensi yiyo. Lwaki osirika? Lwaki era obirekera abaki? Abamu. So kakati imagine, tebereza omuntu watuukira okugamba nti asazeeko abantu n'abalimu oba bafa baffe babamye n'emmere. Ekyo lili kyabuntu. Ne wabulayo n'eddoboozi lyonna lyonna eryogera ku nsonga eyo. Buli muntu ayagala okwogerako yavayo nga kwejjako. Abantu abo nno mweyise bulungi gavumenti, temuyisa bubi bantu. Oyo ng'amaze abajja kundaba nti njogedde. Naye nga byogedde tebina kye bitegeeza. Otegedde? Nga tebina kye bigaseeko. Nga tebina kye bigaseeko. Gw'oyogedde bakulaba eri wejjeko. Naye nga tebirina kye bikola ki? Tebigaseeko. Nga n'enjogera yennyini ekulaga tolina bulumi ku mwoyo. Toyogera kintu ekyo kisalirwa amagezi oba kisalirwa eddagala. Wala gw'oyogedde abantu bagambe nti alina oyo yayogeddeko. Kale y'enkola erina tuvaamu ku lwa Uganda eyaffenna, ku lw'obulamu bwaffe n'abaana baffe ne bazzukulu baffe abalijja. Esebo. Okay, nga tuvuddewo awo. Bannayuganda bamaliridde namwe abakulembeze okugenda mu kalulu akaddako kubanga wiiki ejja ku Lwokuna bameeya ne bakansala n'abalala bagwa mu kkubo eryo bagenda kulondebwa. Okusinza akalulu ake kutwabaddemu kubanga buli omu agamba nti ddala mutuufu kano tekabadde kalulu okusinza ku byalabikiddemu. Mumaliridde okugenda mu kalulu aka wiiki ejja? Webale nnyo muganda wange okumbuuza ekibuuzo ekyo. Mumaliridde akalulu ako? Musuubira amazima n'obwenkanya kubanga baga nti kano amazima n'obwenkanya byabuze. Tegagenda kubaamu, naye tulina ate okwerekerako kubamu. Ffe abamu twalonze ebyatambudde ne bitambula nga ebyatambudde bwe bityo. Bwe tutabadde bamativu ne tusigala nga tetukkiririza mu kulonda. Otegedde? Sigala nga tetukkiririza mu kulonda. Ojja kunsangayo naye nga ngenze kuwerekera si n'omutima gwange gwonna. Era sijja kugamba abantu tebugenda kulonda, sijja kibagamba. Naye tojja kunfuna in full swing nze nga Yasiini. Tojja kunfuna in full swing kubanga entandikwa yaffe yabadde entandikwa y'akalulu konna okutereera
tuteeka kukyusa bukulembeze bwa ggwanga. Awo tuba tugenze mu kalulu ng'era tulina kye tutegeeza mu kulonda. Bwe ntunuulira akalulu bwe katambudde akategekirwa ebbanga akamanyibwa mu myaka 5 mu maaso akabeeramu ensimbi y'omuwi w'omusolo akatetenkanyizibwa ne bagula n'obuuma ne butakola. Ndabawo omuzannyo mu kye bayita akalulu ka Uganda. Ndabawo omuzannyo omuli n'okuza olunaku nti lunaku lukulu. Akalulu ne kafaanana nga bwe kaabadde. Siina nnyo maanyi gagenda mu kalulu kajja wabula nsobola okubeerayo ng'okola obuvunaanyizibwa bwange naye sina omutima gwange. Era twejjemu nene endowooza egamba nti ebyobufuzi tulina bikola sizono kubanga bitunyigiriza bbanga lyonna. Okusalawo kwe tusalawo mu kulonda ekitufuula nti kya kiseera kututambulirako kumala emyaka egyo 5. Otegedde kumala emyaka 5 ne bwe tukitwala nti tukyenyigiramu omulundi gumu wano si kirungi ate era kyasinze okutuleetera ensobi. Ekyo okulonda ne tulowooza nti tujja bajja kutegekanga tulonde bye baagadde biveemu bye tunaatambulanga nabyo. Tulina okuba n'ensonga lwaki tulonze ate ne tuba ne solution singa tuba tetufunye mukisa gufuna ebyo bye tulonze. Okitegedde? So okugendanga nti akano kawedde katugenda mukali kano kawedde katugenda mukali byonna biwedde katulinda 23 eyo enkola tulina ogijjawo. Tulina okukakasanga nti bye tulonze bikoze eki biwedde. Twalonda akalulu ku Lwokuna ebyavaamu kwali kuyiwa musaayi kutta abantu naki ate tugenda mu kalala. Otegeera? Kali twajjamu ki? Tuteekateeka ki? Obutali bwatuufu tulina bulaga tutya kituyambe akajja okubeera nti tugenda kwekakasa kye tugenda okukola kye tugenda okufuna. Otegeera? So nyiza obutayogera statement emala omuntu oba maanyi ku kyokulonda kuba olede nali agadde alonde naye nkugamba nti wadde ogenze mwako nerowooza ke walonda luli kiki kye kaakola. Ekiriwo leero kyekyo kye wagenda okulonda kyekyakutwala okulonda. Otegeera mwisa mayanja. So ku Lwokuna kulonda tulaba Lord Mayor Elias Lukwago yesimbiddwako abantu abalala naye kuvuganya okw'amaanyi kuli wakati we ne Honorable Balimwezo. Kakati abantu bangi balaze okutya kulwakaluke twakavaamu wano essaawa zino nti abanene babalindigudde naddala mu opposition. Ssemujjuŋŋanda yayisaawo, mikwano gwe Mpuuga yayisaawo, bano ba Mwanga Kivumbi yayisaawo, Abedi Bwanika yayisaawo, n'abalala bafaananako bwe batyo. Abantu balaze okutya nti ne omukulu Lord Mayor Elias Lukwago naye yaliyitaawo. Ebyo biraba otya? Obunkenke bususse side awo. Ekyo nsobola okyogerako so ki predictinga nga tetunamu na kugendawo ku prediction yawo. Olowooza ki ekyakubisiza bano akalulu abanene mu opposition ababadde baluddewo betunza gamba nti abagundiivu mu byobufuzi? Abantu bano tebamanyi bakama baabwe. Bonna tebamanyi bakama bwabwe. Kikulaga nti abalonda tebamanyi bakama bwabwe batya. Kubanga jjukira bo beetwala okubeera nti bye bakola byamagezi ebimalayo. Ababalonda babagamba nti bye mukola si bye twagala. Kati bano babawakanya olw'okuba nti balabika mu kamera, babawakanya olw'okuba nti bagagga, babawakanya olw'okuba nti bayivu, babawakanya olw'okuba nti bali mu kamera zibalaba. Bo ne bawakanya kubanga balina eddoboozi. Naye bali ne babagamba nedda okubuulirako akatono
abantu ababalonda be bantu abawagira Kyagulanyi ne babagamba nti ffe twagala muntu oyo kakati bo bano ne bagamba nti yadde mwe mutugamba oyo naye si mutuufu kati bano ne badda ne bagamba nti affe kye twali tugamba kyekiri okukakasa nti bye muliko nti bye tuba tubasi bye muliko era mutuje ne babajjayo kati nekyo kirina okulaga nti abalonzi batuli nnyo mu maaso bakuli nnyo mu maaso naddala gwe balonda ate bo beegatta dda ebizibu byonna ebitawaanya enkyukakyuka ate byo biri eno mu bukulembeze otegedde nti ojja kwesanga ng'abantu ba kibiina kimu nga buli omu alina ttiimu ye nga waliwo ttiimu ya gundi waliwo ttiimu ya gundi nawo ne ttiimu ya gundi otegeera kakati ttiimu zeezo zonna nga tezijja kukolagana ono bw'atuuza eyiye tekola bya gundi oli bw'atuuza eyiye tekola bya gundi okitegeera ekintu ekyo bo ne wesanga baawukanye otegeera mu bye bakola kakati ate b'abalonzi bwe batuuka mu kulonda ate bo ne balonda wamu ne balonda lumu okiraba nti abalonzi bali mu maaso nnyo okusinga abakulembeze abakulembeze kakati bakama bammwe abaabawa emirimu be babajjeeyo otegedde bakama bammwe abaabawa emirimu be babajjeeyo tusuubira ne bali mu ezo okuwangula Lukwago nkisuubira tekisobola kunsanyusa nti bali bonna babasudde naye kijjamu ekyokuyiga neŋŋamba nti oba oli awo kati ate bannayuganda balina engeri gye balabamu ensonga kubanga bannayuganda bakkaanya omulundi gumu ne baleeta abantu abo bakkaanyiza omulundi gumu ne babasuula abantu abo era bazze bakugamba nti batuufu mu kino nakino era balina ne bebazimbye sikakasa muntu asobola kubaako gwazimba ate ye kulemwa kwezimba twatunulira wano nga waliwo omu agamba nti abeera ba Nuupu bo baali badde bagamba nti ye yali badde agamba nti mpuga tukyakwetaaga otegeera naye yagenda n'akola ekibiina mu kukola ekibiina tekyalese n'omubaka gyendi si kyekikulu kyokugamba nti olwokuba tulese ababaka kubanze kati mmanyi paalamenti ekizibu kya Uganda ekisinga obunene paalamenti sisobola kusanyukira ekyo nti atufunye bwe bati no naye waawo bazze naye sikisanyukira era kyekimu nekiri sigamba nti okusuula bali kyamaze ewaawo baladde bakyamu otegedde ekintu ekyo naye nina wantu wenkyasibidde wenjagala wempulira nti eggwanga lino lirina okuba nga likyusaawo awantu awo Mayanja ayinza obutaba mubi Yasini ayinza obutaba mubi Gundi ayinza obutaba mubi Kabeere Lozi Seninda ayinza obutaba mubi otegeera naye ekisobola okufuula abantu ababi bwe obukulembeze obutakyuka ye tabbu eyo weeri tabbu eri ku bukulembeze obutakola ki obutakyuka ne bw'oleeta ani ne bw'ojjayo ani era pulezidenti yatukubira tooki nga ye yakatuukayo n'agamba nti ningizza mu paalamenti netegereza mpukuya abanyazi okutukakasa nti kyeyali ayogera kituufu akitegeeza omulundi oguddako yali asobola okudda n'agamba nedda katugende tujjewo ekizibu kino so sijja kusanyuka nti bano babakubye so sijja kunyiiga nti bakubye baaki okitegedde ekintu ekyo era siri nnyo omu ku bagenda okubasanyuka nti NUP yaleese abangi yegenda okubeera ku ludda oluvuganya sijja kusanyuka ewaawo kijja kusigala nga kiri bwe kityo owe mwajagulizaawa abantu bajagulizaawa sijaga nti mwajagulizaawa kubanga toli omu ku abo abawangudde naye abantu b'omukulembeze w'eggwanga bajagulizaawa nabale nina ebikujjuka ewaffe eno gye mbeera saabirabye wammwe ekyabadde kitya ewaffe gabadde Masasi ku street omuntu osanga ye wammwe mwajaguza omuntu wosinziira n'ogenda okuba Masasi mu bantu abakulonze obeera musajja abantu bakulonze balinze kujaganya ate gwe ogenda gye bayitira gaasi na Masasi ekintu ekyo kyewuunyisa bannaye era okujaguza kutwalabyeko kweku
kugalira abantu masasi tiagasi ndoza yengeri yodyanirizamu obuwanguze kugamba nti amwe oba mwanonze n'obululu bungi kamba kendezeeko dududu bibyo ebyo byabaddeyo so ndoza nze nsuubira nti okujaganya kuleka kwawedde bwe batyo bakukoze bo naye nga ffe tuli mu kiyongobere tetunnafuna buwanguzi bwaffe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Geoffrey Mayanja gegange katukusiibulire wano si byebyo taata wali nakyo ogatako byebyo byolwaleero sirinayo tujja kubyogera nga tusisinkanye bannamawulire tujja biga nga tusisinkanye naye nga byebyo kale kimbuuze kyoyagala kisembayo kimbuuze kikuwe direct wano kimbuuze togenda kutyamu yadde kimbuuze mbuuza nkikubuuze mwalaali kimbuuze nkyogere mu mazima nga bwe nkimanyi bwe mba sikimanyi njakubuuza kibadde kya buvunaanyizibwa Walukaga okuvaayo n'agamba nti yene Magoola batta omukago baakola ddiiru ng'ateeka okumusasula bw'anaaba ayiseemu baatula ku mmeeza n'agamba ngenda kuyirawo omubiri resources zange zonna ze mbadde nteeseteese abagenda okukuuma akalulu kugateko n'amaanyi gange naye bw'omala okuyita mu booti olina okunsasula ssente bwe ziti zatayogedde muwendo kya buvunaanyizibwa kubanga jjukira nti ye Walukaga ekibiina kye kyamukwasa kaadi okitegeera kyamukwasa kaadi era kyensuubira kyendowooza nti nekibiina era kyekyamukkiriza ayigate ku Magoola naye bino byayogedde byogamba nti no bateesa ssente zigenda okumuweebwa ddala kibadde kituufu okukyogera. Mayanja sinnakiwulira ng'omuntu sagala kukwambia tuli wala katambi kali wano naye muwe ebyo byengenda kibadde kya buvunaanyizibwa okuvayo kukyogera mu lwatu wadde nga bakola endagaano yaabwe kankanoonye wano kankanoonye wano naye muwe ebyo kaakano wano tetuli wala sounding the tune nze nakola agreement ne Mwami Magoola nekola agreement nga muwa resources zange Mwami Magoola agenza okujja nga banominatinze ngoledde nkozeseza ssente zange amaanyi gonna nga ground maze okuzimba structures zonna era structures ezo zimukuumidde akalulu nezikoze eki ate nembeera nga mbadde mukolera campaign zonna netukola endagaano nti ngenda kukozesa amaanyi gange gonna agasigaddeyo ne resources zange zonna owangula akalulu bw'omala okawangula onsasule. If you don't win the elections, you don't pay me. If you win the elections, you pay me. That's the agreement. Zonna ffe zenabala zetwakkaanyaako bagambye mbu ekisanja ekiddako omu nakyo wakiwaddeyo okiwawa tombuuza ate nga atasoma amawulire ekinyusizo kiwulidde kitubali twagalamu ensonga ogiwulidde kakati Walukaga otwogeza ebigambo bingi era obadde tonnawaba nnyo kubanga omuntu osobola okugamba nti ntadde mu bufunze sebo tumaliriza kibadde kituufu okuvayo okukyogera kyabusiru ani yakutadde ku pressure nga kubuuza ebyo kuba tukimanyi nti already omuntu facilities wali otaddemu zaaliwo era ng'omuntu osobola okugamba nti munange akalulu tugende mu maaso nja kuwagira naye mu mbeera eno kuba kitegeerekeka kya mu mbeera eno Mukama tusaasire tugire tulaba tesobola okuzaawo ki muntu wange biki bwe bityo ne bw'oba ojja n'oyogera n'ogamba nti nakitadde mu ndagaano twakola endagaano nate n'agamba ajja kumpa ssente wakoze bubi Walukaga kale kankuleke naye nga wakoze bubi si kituufu. Tumaliriza Geoffrey Mayanja gegange weeraba.